Wow, embuzi ya URA tujja kuba tugibatuusa ku maaso awo badde ke badde Parliament nga bakawa badde bafunye okutya mu nteekateeka ez'okubagoba tujja kuba tugibatuusaako naye tugenda kulaba nate okuva ku House of Prime Ministers International ate Omusumba Bujjingo obukosefu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwakyagenda maaso n'okuba nate ng'ayitamu n'okusomezebwa okw'enjawulo. Omusumba Bujjingo nate webegattidde nga bannaddiini wamu n'okukkiriza okw'enjawulo okusobola okulaba nate nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mutebi II asuuka obuvune n'obukosefu bwakyagenda maaso n'okuba nate ng'ayitamu. Mukusaba kwa lancha olunaku olwaleero okubadde ku ttaka ettukuvu e Canaan, Omusumba Bujjingo asabidde Kabaka wa Buganda Ronald Mutebi II Katonda amuwonye era amwongere obulamu wamu n'okusanyusa Maama Nnaabagereka abalangira n'abambejja. Yeragera yegulumize, yerage Kabaka wa Bakabaka era yegulumize, yimusa emikono gyo tusabire Ssaabasajja Kabaka waffe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wakiteeka ku mutima gwange okusabiranga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi empologoma ya Buganda. Taata omulungi, yingira mu byobulamu bwe, yingira mu byobulamu bwe, yingira mu byobulamu bwe n'omukono gwo ogw'amaanyi era oguwonya, mukono gwo ogutalemu kintu kyonna gugololwe ku mwana w'oyo, kubanga Bayibuli etugamba nti gw'oli kabaka wa bakabaka, oli kabaka waggulu wa bakabaka. Bakabaka bwe bavaawo taata oba tokyali kabaka wa bakabaka. Kyenva nkusaba Mukama wange taata otukuumire Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi olwaleero nga yeebase oba nga atudde oba wonna waali, eggye ly'abamalayika likke limukolemu omulimu okuva ku bwezinge bw'oluviiri lwe okutuuka mu ntobo z'ebigere bye. Kabaka waffe Mukama omutuwonyeze, ne Maama Nnaabagereka omusanyuse, n'abalangira n'abambejja obasanyuse. Obuganda Mukama bubeerenga buladde. Omusumba Bujjingo alaze obwagazi Kabaka bw'alina eri abantu nga buli lwe bategeka amazaalibwa ge ssente ezivaamu ziteekebwa kujjanjaba abalwadde abasiriimu, fistula ne sikoseero. Bw'atyo n'alaga nti Katonda ayagala nnyo bakabaka kubanga bamulamulirako. Katonda ayongere omwana wa Muteesa obulamu. Katonda omulamu ayongere omwana wa Muteesa obulamu. Ayagala abantu, ayagaliza abantu. Buli wabeerawo amazaalibwa ge sente eziba zikuŋŋaanyiziddwa aba afaayo okubakosebwa. Bw'aba tali kuba fistula aba ali kuba sikoseero, bw'ataba kuba sikoseero aba ali kuba HIV/AIDS. Mukama taasa omwana wo, omwana wa Muteesa Ronald Mutebi, tumutadde emikono gyo omukolemu omulimu abaana b'abantu gwe batasobola bakoze, era tubeebaza we bakoma taata wo bw'otandikira otuwonyeze Kabaka waffe mu linnya lya Yesu. Omusumba ajjukizza abakkiriza ku bantu abatasanyukira nkulaakulana y'abalala ate nga babeera bonna, bw'ati era n'abajjukiza ku ssomo ly'abawa erya frenemy. A frenemy is a person who combines the characteristics of a friend and an enemy. Frenemy akujjamu ne by'otandibuulidde muntu otyo kati ogenda kukola otya bw'onoomala okusima omusingi, ogenda kusooka kukola otya bw'omala okusereka osooka ki? Azizzaamu abakkiriza amaanyi ku balabe be bamaze okutegeera obutabatya kubanga bw'otegeera omulabe wo obeera omuwangudde. Ate bw'obategeera totya. An enemy revealed is an enemy defeated. Omulabe gw'omaze okutegeera aba awedde.
bw'ajjanga yeeteesa otunnyo kungulu n'akajiika akatabula kavuga mu kakopo omanya nti butwa bw'obukwata togaana bukwate naye obeere ng'amantaddemu kikopo kite olabe bwafiiriddwa ennyo nga tesi yabadde agenda omunywa. Omusumba Bujjingo agumiza abakkiriza nti bagenda kwambulwa sitaani bye yabambaza bw'atyo n'abasabira okwongera okuwona endwadde zonna. Buli kyambalo kitaffe omugulu kyatakwambaza kyakukwambulwamu. Ogenda kwambulwamu ebyambalo ebyo, ogenda kwambululwa byonna setaani bye yakussaako bigende ku muliro. Abakkiriza bonna ababadde mu kusaba kuno basiigiddwa amafuta nga beetegekera okusaba kwa overnight okuliyo leero, so nga bwe twetegekera olukuŋŋaana lw'enjiri gaggadde olunaabeera ejjinja mu kisaawe kya Bugembe Stadium ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno.